katusokere koyo muganda waffe abuuzizza Mzeyi Museveni affe eti oli mufumbi wa chapati otandika n'okola chapati zo naye ng'esswala ogenda paka ku ssaawa 5 ez'ekiro n'osala magharibi neisha ba business ebeera kaakati kankubuulire buli lw'obeera ne ssente nga Allah azikuwadde kiba kikemo ate bw'oba tozirina naye kiba kikemo Allah baba takuwa bakasitoma kiba kikemo ate bw'akuwa bakasitoma kiba kikemo kaakati bakasitoma abo bajjiraawo weewali challenge bayinza n'okujja mu kaseera ako kennyini ak'esswala kati ky'oba okola gwebeera ne kalicayo nti otandika ku ssaawa 12 okukuba chapati beerawo n'omwana akuyamba obudde bw'esswala obwo olekewo omunafunafu genda osaale esswala tetwala ddakiika 40 bw'oba tolina akuyamba lekawo obulesi mulirwanaawo akukuumireko genda osaale bajja kumanya nti eyo ye kalicayo ate gwe fumba chapati nga zinyirira ate nga ziwooma bajja kukukuuma ojja kusanga batudde ku layini naye totereka swala paka kati tuyinza okukkiriza magharibi eno oyibala ogisaala kati isha yo oyinza ogisaala wadde ku 5 eyo ng'omaze emirimu kubanga yo erina obudde buki buwanvu nkwegayiridde beerako ne kalicayo abantu bakumanye kiki ky'oli ggwe naye nga waliwo olukusa bw'obeera nga ofunye okutataaganyizibwa nga ogasse isha ku ssaawa 5 eyo ne magharibi olw'ensonga ze zitegereka tokola kitovunaanwa kati tolekeraawo okusaala magharibi ng'ogamba mbwa kati kirabika sirina gundi saala mpaka Allah bw'ali kusaasira obeere ng'osaala esswala mu budde muganda waffe Namuddu Jamila abuuzizza abakyala bwe tuba tusaala ffekka tubeerako omu atukulembera naam omu ku mmwe alina okubeera nga bakulembera bwe muba nga muli muzigiti nga munene ng'ate muli mwekka ayimirira nga bw'olaba imaamu bw'ayimirira mu maaso eyo ne musaala kubanga muzigiti kuki gwammwe naye muba nga muli mwekka ate muli awo abasajja bali awo ate omu ku mmwe yali okusaaza akati mubeera ku layini emu kati abakulembera abeera mu makkati gammwe lazima kulina kubeerako abakola ki abakulembera oyagala tokola ki oyagala toyagala muganda waffe kojja abuuziza nti mu swala nnyinza okumaliriza okusoma suratul Fatiha nemmala nenzirako mulaaka esooka nensoma Nansi mulaaka ey'okubiri nensoma surat Qul huwallahu ahad nga ne mukusaaza abantu kiri kitya ansa okukwanukula hadithi eyogera oluvannyuma lw'okusoma suratul Fatiha egamba nti soma byosi ebikwanguwiridde mu Qur'an oluvannyuma lwa al-Fatiha kati gwe kiba kikwanguwiridde awo gwe kyoteekawo ne bwebanga Bakara yekwanguwiridde awo esoose okukwanguwira ebadde amma yatasaalun anindaba ila azima aya 7 nomala kati laaka ey'okubiri n'ofuna ekinyegejege ng'oyagala kusomako alif lam mim dhalika alkitabu la rayba fihi okkirizibwa kyonna gweokutte tewaliwo protocol ekugamba nti kati giraboti naye wabula tugamba bugambi nti bw'obeera ng'oli mukugu naam kyandibadde kyabuvunaanyizibwa aya zino bw'oba ozisengeka naam n'ozironda okusinziira nga Qur'ani bwe bagikola ki bwe bagiteekateeka tekina muki tekina mutawaana naye bw'osooka suratu Nansi mulaaka ey'okubiri n'osoma Qul huwallahu ahad oba n'ogenda n'osoma idha zulzilatil ardu zilzalaha kubanga omubabiri gukukutte ng'oyagala kusoma eyo no problem era esswala tefwa kubanga wakyankalanyizza essuula eno n'ogigira eno n'ogibuuka eno tugamba bugambi nti just kubeera bubezi munyirivu na kubeera muyonjo nti kantambule nga ndaga nti kyenkola nkikola ki nkitegeera naye nga tuvunaanwa kojja agambye eki mashallah muganda waffe omulala abuza nayigaga nusula sadi bwanko yabadde yebaza Abdul Jalil Talejja yabadde abuza tusaala tutya mugambe nti nno kati esswala engeri gye tusaalamu wetulaga tunnyonnyola biki ebikolebwa then tuyingire practically kuyungo ku kiyungo ovaawo wono okolawo kiki lwaki tukola ekyo tujja kakati twagala kuvaawo nga tutumirako buli muntu yenna abeera ku mpewo wano naddala nina muganda wange bamuyita Moses asule yenna bataala akolera awo kwa puula awo